Yesterday naze waneno nemba gamba ku mikolo gya Pastor Tom Mugira ne mukyala we Pastor Josephine Mugira. Bannamwe abasinga mwaze mu inbox yange nga mumbuuza nabijjeewa. Waliwo ne yangambye watuwadde ka clip naye nga temulina kintu kyonna kiraga nti emikolo gye giri nga gwe kagyogerako. Twadde tusuubira era mulimuko eddoboozi y'omuntu yenna atugamba about the mikolo naye mwana gwe how sure are you biki? Ne bagamba kale mulinde sina gwe nawakanyiza nabagabye bugambe mulinde mikolo gye giri naye nga temukkiriza. Mwana we muloza nsoba wa information nga simaze gikakasa sisobola at least okwawe ekintu kye simanyi anchesigaliza nesooka kufuna bukakafu ne ndyoka nkibaletera sisobola bawa kintu nga sikyekakasa. So bana ye mikolo gya Pastor Tom Mugira ne mukyala we gye giri ate nga gyengedde wiiki eno gye tulimu eno ennaku z'omwezi nga 19 itubya Sunday era nze ngenda kubangi baleetera ngenda kubangi balaga era nze waliwo yangambye nemugamba ngenda gibalaga okubakakasa nti gye giri omanyi sagala nnyo okola emikolo ndooza mugimanyi mbeeramu ennyimba biki kati naye ogwa Pastor Tom Mugira ngenda gubalaga mukitegedde ekintu ekyo. So emikolo gye giri this very Sunday ennaku z'omwezi nga 19 bagenda kuba renewinga obufumbo bwabwe bakola dde emikolo naye osobola okuddamu omukolo okitege era nakyo tekirina buzibu kikirizibwa. So bagenda kugiddamu bagenda kubeera nga renewinga mu maaso ga Mukama Katonda okitegedde. Kale olunaku lwaleero ebadde Tuesday intercession era bayongedde okikakasa nti emikolo gye giri kamba kuwe naawe obeere ng'obeerabirako abagole baffe. Ekitiibwa kyani Katonda affe mulungi, Katonda affe wa kisa, Mukama yeebazibwe. Twebaza Katonda tusaaniza mu maaso g'olunaku lwaleero. Twebaza Katonda olw'omuddu we omusumba waffe taata waffe kubanga ali mu masekkati gaffe olunaku lwaleero. Mukama yeebazibwe, ye mukwano gwange ate nno tuli bagole anti mumulaba bwanyirira. Mukama yakola ki? Yampeesa egi, yampedde enzi. Mukama yeebazibwe. Naye okusinga byonna musumba wange, mwami wange, mukwano gwange, kamwanjule gye muli ajja aweereze gye tuli olunaku lwaleero. Mukama abawa omukisa. Kale siiza Mukama, siiza Katonda, yimusa Katonda waggulu, yimusa Mukama Katonda wo ajjudde ekisa, ajjudde ekitiibwa, ajjudde amaanyi. Zaayo amaaso ku Mukama Katonda. Oli minisita wa Mukama Katonda, oli muweereza wa Mukama. Tuli muweereza wa pulezidenti, toli minisita wa pulezidenti wabula oli minisita wa Katonda yakola eggulu n'ensi. Olwekyo manya ekitiibwa ky'olina. Olina ekitiibwa kinene nnyo mu maaso ga Mukama. Olina omuweesa ekitiibwa, olina okugulumiza erinnya lye. Olowooza awulidde? Obulokole is not a dancing hall. Obulokole is a battlefield. Because oyo omutegedde oba nkolese. Obulokole olwokubanga tubeera ku kituuti wano netuzira nolowooza nti obulokole mazina. Obulokole si mazina, obulokole lutalo. Amina. Genda mu Kongo gye balwanira b'olwana nabo bazina amazina booti olabe ng'essasi terikuyuza ebyenda byonna. It is a battlefield. Lutalo. Waggulawo olutalo ku sitaani. Amina. Naye kakati
omutawane guliwo nti ye Sitaani akimanyi lwaki alwana atulwanyisa naye gwe tomanyi era mu Bayibuli muno temulabawo nti Sitaani alwanyisa ki ensi alwanyisa kanisa ekirabi alwanyisa batukuvu tomanyi lwaki Sitaani alwanyisa ekanisa naye ate ekanisa ekanisa yo temanyi lwaki agirwanyisa naye ye Sitaani amanyi lwaki alwana golowooza lwaki ne Sitaani akulwanyisa lwaki olwana ne Sitaani edewe wanika omukono ombulire singa ajja n'atuula ku buliri awo n'akubuuza Sitaani onkubira ki omuddamu otya yabba ebibyo biki byabba awo kyobola nti abantu bakoowa okulwana ekyokubiri kyenjagala okubuuza lwaki Sitaani bw'alwana takoowa ate gwe amulwanyisa n'okoowa Musumba nkooye entalo nze nkooye entalo lwaki gwe okoowa ye takoowa kasooka alwana okuva ku Adamu paka kati akyalwana lwaki ye takoowa gwe n'okoowa gamba era simanyi awo Sitaani bw'atukubira because we don't have knowledge tetulina kye tumanyi atoolo mu lutalo bulijjo mu lutalo ekisookera ddala obukulu kwe kukola ki kwe kusipayinga oba kyetwandiise detecting n'ozibula omulabewo kyali lwaki alwana alina byakulwanyisa ki era busobozi ki bw'omulinako aleluya n'entalo zonna ezeesibwa ezito bwezirwana ebyo byonna entalo z'owulira Isirayiri ekimusingiza ddala okuba n'amaanyi erina ejja eriketta ly'amaanyi asobola okuketta n'amanya nti ono ali wano n'amuketta ne bwaba yeekwese mu nnyumba n'amukuba aleluya naawe njagala olwala okuva olwaleero ofune dipaatimenti eyo enkesi mu ggwe oketta Sitaani aleme kuzimbako kayumba mukama waffe yeebazibwe kale no okumanya kyekisingira ddala obukulu ate abalala bagenda ne bagamba nti bw'olokoka biwedde Yesu yatulwanirira dda tewali byebagamba nti mulwane teri kulwana gundi okulwana gye kuli era Yesu yennyini yakyogera amiina njagala olebe mu kitabo kya Makko essula 16 tunambumbamu omubiri guno yagubumba nga agujja mu ttaka muno mukama yeebazibwe kakati ye season eri gye tulimu era tugenda kusabira ekkanisa Abasesalonika ekisooka 1 Thessalonians essula 5 olino sooka Abasesalonika ekisooka 1 Thessalonians essula 5 n'olunyiriri olusooka naye ebyentuuko n'ebiro abooluganda temwetaaga kubiwandiikirwa kubanga mwekka mumanyidde ddala ng'olunaku lwa Mukama waffe lujja ng'omubbi ekiro bwe lutyo. Olunaku lwa Mukama lujja ng'omubbi ekiro gamba abantu abasinga obubi bagenda kubeera mu tootondakani nga bwolaba omubbi bwajjira mu kizikiza n'abantu abasinga obubi bagenda babeera mu kizikiza Yesu ng'ajja bagenda kubeera nga bali mu kizikiza nga tebalina kyebamanyi nga bwolaba obubonero buno bwonna obuliyo nti abantu nti ekkanisa abantu bagenda kulwanagana kuyombagana kukyawagana bo beeyongera ntalo mu kifo ky'okuga nti abange omulabe Sitaani yatuyingira amiina yes. Olunya olwokusatu bwe baliba nga boogera nti mirembe tewali kabi okuzikirira okw'amangu ne kulyoka kubajjira ng'okulumwa bwe kujjira omukyala ali olubuto atyo so tebaliwona n'akatono. Okuzikira ne kulyoka kujja wakati emirembe gibaddewo embeera n'ekyuka endwadde biki ntalo byonna ne biryoka bijja omulundi gumu. Naye mmwe abooluganda temuli mu kizikiza. Gamba nze siri mu kizikiza. Siri mu kizikiza. Atyo olunaku luli okubasisinkaniriza ng'omubbi. Kubanga mmwe mwenna muli baana ba kutangaala era muli baana ba musana. Tetuli ba kiro newankubadde ab'ekizikiza. Kale nno tulemenga okwebakanga abalala naye tutunulenga tulemenga okutamiiranga. Kubanga abeebaka beebaka kiro n'abatamiira batamiira kiro. Naye ffe kubanga tuli ba mu kitangaala tulemenga okutamiira nga twambadde ekyomu kifuba ekyokukkiriza n'okwagala
n'enkofiira essubi ery'obulokozi. Haleluya. Iyo kiyambala engoye ez'obutuukirivu ove mu kizikiza odde ebifaananyi kya Mukama Katonda. Haleluya. Ofune omusana. Lwekyo ebiseera bino eby'enkomerero leero tusanga tuli mu kizikiza. Yesu ajja okunona asange ekkanisa etukula. Mukama yeebazibwe. Tugenda kwegayirira ekkanisa naddala twegalire n'eggwanga lyaffe. Nolwekyo okusaba kwaffe okw'ekitangaala kugenda kuba mu Isaaya essula 6 olyosooka. Isaya essula 6 n'olunyiriri olusooka. Golokoka yaka kubanga omusana gwo gutuuse n'ekitiibwa kya Mukama kiri kuviirayo. Kubanga laba ekizikiza kiribikka ku nsi n'ekizikiza ekikutte kiribikka ku mawanga. Nga bw'olaba kaakati ekizikiza endwadde ebizibu biki byonna byonna byawandiikibwa. Era bw'olanga ali ebweru omusana agenda kuddukayo, omusana gwokya guli ne bw'oteekako faani ewujja muliro obanga ali mu tanuulu okiwulira gubookya abantu bafa. Naye nga byonna biri mu Bayibuli nti malayika agenda kufuka ekibya ku njuba eyokya abantu. Ebintu bino byonna Katonda abireeta abantu bakyuke beenenye bajje gy'ali. Omanyi bwe Katonda bw'aleka ensi n'ebeera n'emirembe teryakyuka. Gamba nange bwe nnali singa teyakuleetera kizibu tewandirokose, ate singa teyeyongera kizibu kirala tewandize mutunde kankulangire. Singa yakulekera emirembe n'onyirira n'obeerawo tewandirabiseeko. Lwekyo bino ebizibu byeyongedde Katonda abireese abantu basobole omukyukira. Ndowooza nakyo kisooka okisome tulabe okubikkulirwa. Awo kwatawo tujja komawo mangu. Okubikwesula 16 oliro 8. Obusana bwase mu Europe mu China waliyo amataba agazze. Wasooka musana ne gubookyanga ne bwolinnya ku kolasi akwokya ebigere asaanuuka. Simanyi owulire. Ate ne wajja amataba lugiriri esula kubikkulwa ye Revelation 16 oliro 8. 16 olw'omunaana okubikkulirwa. Owookuna n'afuka ekibya kye ku njuba neweebwa okwokya abantu n'omuliro. Abantu ne bookebwa okwokya okunene. Abantu ne bakola ki? Ne bookebwa okwokya okunene. Etyo ne bavuma erinnya lya Katonda alina amaanyi ku bibonoobona ebyo. Ne bateenenya olw'okulumwa kwabwe. Ne bateenenya kudda eri Mukama Katonda. Biro byonna ebizibu bigenda kuba mu nsi Katonda ng'ayagala abantu beenenye bakyuke gy'ali. Kyobula nti Katonda atwagaza okubuulira enjiri. Kati abantu abo bafuna ebibonyoobonyo ebyo ne tutababuulira njiri, abalala bajja kwetta, abalala bavume Katonda. Mukama yeebazibwe. Ayagala tutandika okubabuulira enjiri wonna. Ensi yonna egenda kujjula ebizibu, naye obubiruzi w'enjiri ogenda kufuna kiralu n'omwegayirizi. Mukubira mu ngalo Katonda. Otyo twangu wali tuddeyo ku Isaaya essula 6. Golokoka yaka kubanga omusana gwo gutuuse n'ekitiibwa kya Mukama kikuviiriddeyo. Atyo kubanga laba ekizikiza ekikutte kiribikka ku nsi n'ekizikiza ekikutte kiribikka ku mawanga. Naye Mukama gwali kuviirayo n'ekitiibwa kye kiribikka ku ggwe. Bakitwala olwaleero ng'ogenda kuba wanjawulo okuva ku famire y'ewammwe. Ogenda kuba wanjawulo okuva ku balinwanwa. Ogenda kuba wanjawulo okuva ku babizinesi banno. Gwe ng'otambulira mu musana bo bali mu kizikiza. Ezo engalo tezimanya Katonda gwagenda okwakira. Ekizikiza kigenda kwaka mu nsi abantu baboneebone, naye gwe ogenda kwakibwa ate ekitiibwa kya Mukama Katonda kirabikire ku lwamu bwo. Haleluya. Kyegamba nti Katonda alina kyagenda okukola ekinaalokola abeewammwe. N'amawanga galijja eri ekitangaala kyo. Amawanga galijja eri ekitangaala kyo. Abeewammwe bagenda kujja eri ggwe. Abantu bonna bagenda. Ne buli kaseera saba. Enkoko yankwagudde mu kirooto saba. Musumba saba. Naloose embuzi ng'esala oluguudo talina mukira saba. Ebyo ne bali kuteekako emikono n'amagulu. Waliwo ebitasobola kuvaawo okuggyako ng'oyiza olutalo. Haleluya.
kakati abaana b'Isirayiri bwe baatambulako akabanga mu ssuula ekkumi batambuddeko mu ssuula ekkumi genda mu ssuula ekkumi era okuva Exodus olunyiriri 8 kyekyaddawo okuva 17 n'olunyiriri olw'omunaana. Abamaleki ne bajja ne balwanyisa Isirayiri ne Lefidimu. Musa n'agamba Yoswa nti tulondereyo abantu ogende olwane n'Abamaleki. Londa abantu bagende balwane. Wali ku nnyanja emyufu tebalwana, babagamba stand still, Katonda agenda kulwanirira. Naye kati bw'otambulako kati gw'otusa omwegayirizi ojja birwanayo lwampaka. Londa abantu emutundwe abagenda okwegayirira bayingire olutalo balwane. Gamba yenze. Haleluya. Yes. Bagende balwane. Otyo? N'agamba Yoswa nti otulondera abantu ogende olwane n'Abamaleki. Nange enkya n'ayimirira ku ntikko y'olusozi, omuggo gwa Katonda nga guli mu mukono gwange. Musa ye agenda ku lusozi n'abeegayirira nga Yesu Kristo ali waggulu eyo g'atwegayirira, naye ffe tulina okulwana ne Sitaani. Amiina. Ye atwagayirira n'atwambaza amaanyi nesobola okuwangula. Aleluya. Kaakati eddaala baalinnya liri mu ssuula ey'okubala, Numbers essuula 13 oluyo olusooka. Okubala Numbers essuula 13 essuula 13 n'olunyiriri olusooka. Atyo awo Mukama n'agamba Musa nti tuma abantu bagende bakette ensi ya Kanani.